bamukubye. I love you so much. I love you so much. Traba ku Kafran Music obviously Lugiage manyagange tuli ku boom party Sindalera Sanyu live in concert nayenga chenyizo okubanga nkutegeza ku Traba right now Bebe Cool King Fidijango Bawazuwena apparently was ku stage abantu bagezeza ko kuberanga ba creating awo embere empya excitement empya ng'omuyimbi ayimba obuyimba basinga okubanga baagala nenge emikono wegigenda mu bbanga n'obucupa badde bugenderako so eno performance ne style empya eyabawagizi okuberanga ba celebrating ne artist wawe so yembere liwo right now ku cricket oval so apparently Sindi ali mu kweteka kuberanga akomawo mu session eyokusatu nenga chenyizo okubanga nkutegeeza gwe wena Traba yona gyosinzira nti cricket oval fire bonfire or fire yeri waggulu nnyo abawagizi bali so much excited abonna basanyufu okubeera bali part of the experience but bingi nnyo ebigenze maaso naye nga show eno kyenyiza okubanga nkugamba nti politically wekibanga obucupa obuze badde mu side ya politics today music asinze politics amaanyi nti abantu abagezezaako okubeera bakasuka obucupa obungi obwo abasobodde okubeera music abawangula mu mbeera nti music Bebe Cool gwakubye abantu batuse ne bapondoka ne baberanga ate ba celebrating mu music we omulungi no nzirayo ku kiri Bebe Cool kye yatugamba nti
Big Eye ayimbe music omulungi then abantu bajja kubeera nga bayimba wamu naye and as well nga getting excitement because of music we omulungi. So mumbeera yemu Bebe Cool kyakoze tonight nti asigadde ayimba music we but being into music we omulungi abantu basigadde bavibingira wamu n'ennyimba ze finally. Njagala okwogerako n'abamu ku bawagizi ba music aba netolodde wano wendi nfune endowooza yabwe ki kye balowooza ne excitement egenda maaso ku show ya Sindi Cinderella Sanyu. Ogamba otya? Sigamba mukwano gwange ogamba otya nawe? Oli bulungi? Ndikiriya nnyo naye luno sirugambe enkuba yawane lugogo lwaleero tonye soda. Wali okiwuliddeko? Sookera ddala njagala so tutunulye show ya Cinderella Sanyu. Okusingira ddala njagala nga gwe omuwagizi ki ekisinza okwetamu eno show? Bannange nze sikirabanga ono mukyala munene. Mbutuufu nange mbadde njagala okulaba ekintu ekyenjawulo ennyo mu bayimbi. Ndabye ku bayimbi nagenda ku Freedom City juice nendaba omuyimbi omuto Spice Diana nenkomawo nendaba Jjajja Sindi. Ono omukyala mutuufu Jjajja Sindi. Enkuba ebyaddala etonye soda. So mu bakazi oyinza muluetinga mu kifo kyakumeka? Eyo tuveeyo. So kino ekibaddewo wano kyendabye ekya Bebe Cool abadde apafominga ng'eno ndaba mumukasukira ku bucupa. Naye ebyaddala biri nti Bebe Cool wedde abantu bamukubye obucupa naye musajja wa kabi. Nze saagala nnyo politics we tubeera nga tuvuddeyo eyo n'omuleeta mbayimbi tetuganye naye omusajja oyo alina voko. Okitegeera? Okay then, so wekyo vibe wetambula right about now njagala okubeera nga batuusaako byonna ebigenda maaso ku Sindi Cinderella Sanyu boom party. Indeed ono guy akikubye ono omwana akikubye abantu bangi tebamukkiririzaamu nga alanze date eno sheno gye happeninzeko okuli abayimbi okuli abawagizi abamu aba music then ne bapromota abategeka ebivulu bonna abamu tebamukkiririzaamu nti ekintu kino asobola okubeera nga kikwasaganya but kyenyiza okuba nga kutegeeza nti hands down Sindi atukubye show eno mu byonna mu performance atukubye bulungi nnyo then wetutunira turn up abantu simanyi wa gye bavudde kyenyiza okuba nga kutegeeza twageza okugenda mu show eno nga ministry ekwasaganya ebyempisa ennono n'ebyo byonna ebya kalica babadde bamaze okuba batutegeeza nti ennyambala y'omuyimbi Sindi eri ku lusuubo eri mu mbeera nti wonna wayambalira obubi ajja kuba nga akwasibwa amateeka naye nga taleseeyo kwambala bintu biri appealing mu audience ye kyova olaba ne audience nayo yafubye nnyo okulaba nga batandinga up mu sitayiro zaabwe ezo zennyini Sindi gyasinga okubeera nga abaweramu vibe naye nga turn up audience abantu abasinga okubeera nga batandize up gy'emyaka emito ennyo so I believe Sindi wanaaba nga akyalina emyaka mu industry eno akyalina audience ye so bano abaana bakyali bato nnyo tubasuubira okubeera audience ekyamuvuga emyaka egiwerako so Obizi Lujjage manya gange I represent Clapton Music nga bwe nabasuubiza sigenda bawa moment ku moment egenda maaso wano ku boom party show so leka tubeere katugenda back to stage Sindi Cinderella Sanyu atuwe ekisinga ku ekyo kye mwakalaba. For me, and we did so many amazing hits, including this one right here. I love you, baby.
She had to cancel the last minutes, but I'm glad that you guys are still having a good time with me, yeah? All right. You know, for Abashara, we find it very hard to apologize. When we make a mistake, it's very hard to say sorry. It's really hard. So then I said, I'm going to This is the song for you right here. I wrote this song, every line, and I meant it. And today I want to sing it to you like this.